Encha ya leero Minisita akwasisa empisa Reverend Father Simon Lokodo abisizzaamu engatto n'ayolekera mu kakiiko akavunaanyizibwa ku mateeka n'ensonga za Parliament ng'ayagala etteeka ly'obukulembeze liddemu balyekkenneenye. Okusinziira ku Father Simon Lokodo, etteeka lino ery'obukulembeze erikaka abakulembeze bonna okwanja eby'obugagga byabwe lirimu ebituli bingi abakulembeze be beeyambisa. Muno mwe muli okuwandiisa eby'obugagga ebimu mu mannya g'eŋŋanda zaabwe, omuli abakyala, abaana n'abalala, nga n'olwekyo ne bano basaana banje eby'obugagga byabwe. Leaders tend to hide their assets, illicitly acquired assets, in and at the back of their children, so that these children remain, even at the age of 5, you get a child with assets of, great magnitude, and you can believe that this child cannot have really had the time and access to amass so much resources. So we are saying you must declare of all the people that are related to you as a person and as a leader, who has what, so that in the event we come for your declaration, we should be able to measure your illicit sources of income with the assets that you have declared, and later on when we verify with what you have on the ground. Kaliisoliiso wa gavumenti asanyukidde ekiteeso kya Father Lokodo n'agamba nti singa kiyitamu kigenda okwanguya emirimu gye kubanga abakungu bangi basusse okweyambisa emiwatwa gino. When you are about to leave office, the Act provided that a leader who is about to leave office has an obligation to declare their income, assets and liabilities. But it did not include the members, the leader declaring the income, assets and liabilities of their family. There has not been 100% compliance with the reporting mechanism under the Act. So we hope if we amend the law, we should be able to get to that 100% compliance. Wadde etteeka lino lyayisibwa mu 2022 lyakakwatayo kumpi omuntu omu yekka nga yali omubaka wa Parliament owa Rubaga South, John Ken Ruchamuzi, eyalemwa okwanja eby'obugagga bye bw'atyo n'agoba mu Parliament. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.